Hello. I'm so happy that we are finally here. Okay, we are here again. Mwebale kungumikiriza, mwebale kunjagala. And I believe tuli bakwongera okuzula ebintu bingi, tuli bakwongera okusanyusibwa, ate tuli bakwongera okuyiga. So zimo of course tugenda kuzula olwaleero ku Monday, tuzule ku Tuesday, tuzule ku Wednesday, tuzule ku Thursday. Friday night sawa 3 ez'ekiro, Saturday night sawa 3 ez'ekiro, Sunday night sawa 3 ez'ekiro. Tugenda ku bino ebinyonyi mu byesonyiwe. Wow. Twesonyiwe ebinyonyi n'embyagaliddeyo. Tugenda kuzuula Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Kakati Friday night sawa 3 ez'ekiro, Saturday night sawa 3 ez'ekiro zenjogerako, ne Sunday night sawa 3 ez'ekiro atubeera mu live show. Nga twogera ebintu live, you participate live, you give your opinion, your views live. Olwaleero leka tulabe Mariam alina byayagala okuzuula ku Calvin. Mariam alina byayagala okuzuula. Calvin amuliyo batamuliyo. So let's see ebinaavaamu. Thank you for watching and welcome to the family. Welcome to this family. So of course, thank you for subscribing. Katsoke tuwulire ebiva ewa Calvin from Mariam. Webale okugoberera channel eno, tuba ku nsonga za mukwano na music, era mu kaseera kano tuzuula omwagalwa wo kyakulowooleza okusinziira ku by'osuubira. Hey, will you touch us? Will you pick us? What a smell, Calvin. Hello. Hello. Just Yes, Calvin, good morning. morning. How are you? I'm good, thank you. Yeah. Jebaleke Monday. Fenna bwe tutyo tukwasaganya bukwasaganya. Erinnya lyange nze Moses. Moses, neto manyi. Ekyo ndi sure nti tomanyi nkisibako n'amajja. Bw'obanga oli oyagala okukolayo eza Monday ez'amangu. Kakati simanyi bw'olinawo ku budde eddakiika nga 3. Okay, ebigambo bye twogera biwulirwa nze Moses, biwulirwa gwe Calvin, then n'omuntu omulala tugenda mutuuma --. Omuntu ono Calvin, bw'waba waliwo omuntu gwe okusinza bwe njogera naye, engeri gy'akwagalamu, omuntu ono akwagala. Omuwala ono akwagala, but somehow somewhere she's worried. Ng'agamba Calvin muliyo, naye ekibuuzo, and yo. Yeah, twaliza muli naawe. Totukyamuukiriza blood. Totukyamuukiriza. Bw'obanga ng'omuliyo --, onoolooza yaani. Bw'obanga omuliyo --, onoolowooza yaani. Sorry? Nalukwago Mariam. Yeah. Hey! Nalukwago Mariam ali ludda wa? Kakati ekituufu kiri nti Nalukwago Mariam yeyaŋŋambye okukubira essimu.
kikinga obadde shuwa nnyo buladi omanyi kankubuulire bagayitu n'enkalala kakati omuntu okutuukira ku Nalukwago Mariam nga gwayogera si kyekintu ekyangu ennyo. Nalukwago Mariam ono ategeeza ki mu bulamu bwo Calvin? She's the woman I love. The woman you love. Lwaki olowooza yali badde ku bunkenke oba kyeyo kye kikireeta? Nti lwaki olowooza yali badde ku bunkenke bw'atyo kyeyo kye kikireeta okubeera mu long distance relationship? Kubanga kati eyo relationship bwekyo long distance relationship kati omuntu ng'oyo ng'ate yavaamu eno nga bantu balinga abantu omukako I'm going to come back, you know. I will keep on waiting for you. You understand? Yeah, kati afuna muliro kweraliikira engeri gy'obamunsiiyo ng'ate etali munsi. Nkitegeera gw'oli ku home base buli bamu balaba. Abakazi balaba owasiga waki, you know. They are different women in Uganda now, bamanyi. Yeah. You understand? Naye kuba kuli mwana kulinda muntu that's it. Yeah. Okay, Calvin, oyinza Mariam oyinza mugamba kinga if singo badde omuwa message yo. I'm waiting for her, love her. So, there is no mugamba. Because no mugamba nti mwagala nnyo okukutola nti mama. Okay. Okay, Calvin, neyanziza obudde bwo era nzikiriza nti Mariam feedback bw'aba agifunye. I'm sure I just know now what you talk. Okay. Yeah. Kale olunaku olungi. No, I want you. Okay, thank you. Weebale okugoberera channel eno tuba ku nsonga za mukwano na music era mu kaseera kano tuzuula omwagalwa wo kyakulowooleza okusinziira ku by'osuubira. Ebyo bye bivuddeyo ba mikwano. Buli muwala ekyo kye kirooto kye. Neewuunyiza engeri Calvin Gia gwe mwana omuntu n'ateebuuza n'atalowooza nnyo naye n'atuukira straight ku muwala nti Mariam. So wabaawo ekyamaawo Mariam Kongs eyo nayo milestone tukkiriza nti ekyo nakyo ssebo kisobola okutambuzaako omwezi, kisobola okutambuzaako omwaka, kisobola okutambuzaayo wiiki. From there twagala okulaba Roger ne Natukunda. Roger ne Natukunda byo biggweerawa. Roger ne Natukunda katulabe nabo kye bagamba. Thank you for following, thank you for watching. If you're new here, please subscribe, nyiga that bell button for notifications nga tutaddeyo video empia. Thank you for following and you're welcome to this family. Hello. Yes, jebaleko Roger. Kale sebo. Nina olugambo olungi kya. Nti olwaleero lunaku lwa ddembe ge mazaalibwa ga Roger wange bambi anjagala nnyo leka nkuza olunaku lwe lwe yazaalibwa era bwe lunaatuukanga mutonera ekintu. Kikutegedde bulungi. Kakkana mmere ya mwoga agifumbye muganda ojja giri ekulemerewo. Kale kakati nze ndi mubaka. Naye wabeerawo oli gw'ogamba nti naye mu bawala mu bakyala mu bantu waliwo omuntu oyo nga naawe bw'oba okebera mu mutima gwo ennyumba y'omutima gwo nga tali ku lubalaza tali mu ddiiro tali mu kisenge naye ng'ennyumba yonna alina engeri gye yagibuna ngamba ennyumba y'omutima. Olowooza ayinza kuba muwala aki oyo ambagulizzaako ku birthday eyo? Kati obuzibu buliwo. Aha. Nina
tamanyi amazaalibwa gange oba banjisijja ku kati sooka ove ku kino naye nze mmanyi omuntu omu nga mpozi nga girlfriend wange ate si girlfriend wange nga mukazi wange yaani oyo bamuyita natukunda Leah. waliwo omukono gwobamu ewulira muli okufiringa kwegamba nga muno gwoyagala toyagala kukuva wano binyuma nga ne bwokolako ku kyejo bambi akufaako ebyoluli nabiwulira nga buwulizi obakala okubiraba kumamiriddali katiraba nina nangafaako bwe mbanga nnuma abalala ne bwe bandekayo notayinza kunvaamu ono ne bwe munsiba maaso nakwatako ye mumanya lave iye yekka ng'olina kwagala obulamu bunyuma nakizuula okuva luli lwe napafuna kati natereera ninafaako nange onamanyi kye bayita laavu ng'olina kwagala obulamu bunyuma nakizuula okuva luli lwe napafuna kati natereera ninafaako nange onamanyi kye bayita laavu yoyo kubanga kyemmanyi abasinga olwedde babadde bangamba happy birthday naye ng'oyoyo gw'omanyi nti ajja eri special gensuubira njala okuwayo omukisa gumu ogukakasa nti yoyo oba si yoyo nkakasa okakasa nti yoyo yoyo okay yes sebo kulu Roger kituufu oyo bw'oyaawo oyo yatugambye tukubireko n'agamba nti ne banne singa omanyi bwakwagala wali kakkanya omutima wali simanyi na kumanya era bw'omala ombuulire bwe wali ologa wagenda wa mama Fiina wagenda wa senga kulannama oba kweyisa bulungi nakwogera mazima awe wali eddogo okay mumaze ebbanga kino Leah kati tugenda ndowooza myaka ebiri temulina mwana tetulina mwana kiki ekibakuumye anti nkugambye kweyisa bulungi nakwogera mazima bwe wabaawo ensoba oyogera mangu n'omugaa munnange ono mbadde agezaako okunkwano oba okumukwana naye omutima gugaanye neŋŋamba kanzibe eri omukazi wange oba kanzibe eri dda wange Roger abasajja abasinga nga tebalina setamina eyo ate nze mwendi mwoli kakati singa Leah akuwulira oyinza kumugamba bigambo ki mu kaseera kano anti obuzibu obuli ku mulimu si ku ofiisi nina abaaninza abantu nga 10 bonna lwakuba munnange oyo bw'aba akubye omuwamu kyane priority kyova olaba bwemukubye bwe mutya simu osanze nina benjogera nawe nkwasaganya kati Roger nsaba mu bufunze nkolera ka message kogamba nti obubaka bwange obugenda eri Leah bwe buno nkuleka okola emirimu obubaka bwange obugenda eri simuyita no Leah omuyitaani muyita bebe yani anange era mubuuze era bwamanya bwowulira ng'amuyisa eri amanya nyiize kasita omuyita erinnya oba onyiize aba bebi kati awo bwentuusa erinnya nemuyita Leah era ayogera nambuuza ate kati leero nkoze eki bannange bwe nnaakula njagala obafaanana kati obubaka bwo obubaka obuli okugamba kuneesiga ate nange nemwesiga kuba akimanyi nti mwagala weewaawo kale baneka Roger nkuleka okola emirimu gyo neyanza sebo neyanza ege mukulu sozi kale mukola neyanza nange akaddeko kale mama mukaisi natukunda okay ebyo bye bivudde ewa natukunda ne Roger bisoboka nenyongera okujjukiza omwana ow'obuwala okujjukiza okubeera that woman of value, that girl of value, and make him realize that value in you. Kakwejaajamya, like don't be so loose, don't be so cheap nga bakusika busikutu bane principle mugambe nti bwobanga onobeera nange ndi bwe nti be yourself. Naye nga tokkiriza muntu kukwesa nsobi nga bwe tuzze tubiyiga mu programu zaffe za Friday, Saturday ne Sunday ekiro ku ssaawa 3. Kakati twagala ate tugende
tumaze okulaba Roger ne Natukunda. Twagala okulaba ate there is Richard ne Harriet. Harriet ayagala okuzuula Richard ali biki, amuliyo tamuliyo. Katulabe gye biggwera. So thank you for watching and let's meet after this. Hello. Hello. Omwami Semakula Keith Richards. Wanjise. Osibyo tya ssebo. Yandise. Nange gye ndi gye baleko ssebo. Kale nawe tebaleko. Kale nsabayo nze Moses embadde sikweyanjulidde nsonyiwa. Nze Moses naye nsabayo eddakiika zondoza nga 3. Sikutawanyiza nnyo. Nkukyacho oba. Kyeŋŋambye nti okusaba eddakiika 3 ba sikutawanyiza nnyo. Tewali buzibu. Neyanza ssebo. Kakati nsaba twogeremuko katono naye bye twogera tuli abantu 3. Asooka yenze Moses. Owokubiri ye ggwe Semakula. Owokusatu manyi g'osinga n'okwagala okumanya okusinga nze akubye. Owokusatu katumutuume --. Owokusatu katusoke tumuleke. Naye omuntu owokusatu ono yantumye okukubira essimu. Ng'oli luddawa. Omuntu owokusatu ono mukyala oba mwana wa buwala. Yaŋŋambye nti Moses ku Mande eno ku lunaku luno nsaba onkubire ku Semakula Keith Richards omugambe nti nno bayimba biri ebyalagirwa mbu nkwagala biri ebyalagirwa. Oh my baby, oh my baby. Nenga simbe yakutumye ngani. Gwe kakkana bannange toneesize. Sikumanyi sikutegedde. Ojja kuntegeera mpola kati sooka ofe ku yantumye nze omubaka ojja kunsembyayo. Naŋŋamba gaayo oyo mwagala. Singa kibadde nga kyetaagisa kuloga bulozi nandiroze naye ate obukosa okuloga takukkiririzaamu. Akola kutya? Nti singa kibadde kisoboka yaali kuloze bulozi n'oba ng'ositikinga ku ye. Naye olw'okuba nti ate okuloga takukkiririzaamu n'amanya nti alina kuyita mu makubo matuufu omuntu g'ayitamu okwagala omuntu. Well, omuntu ono bambi akwagala naye mu ngeri emu oba endala agira n'agaba banne oba Richard andiko oba Richard byendiko bye tuliko oba byaŋŋamba ddala byebyo. Oba otegera omwana omuwala nga yakubuusabuusizza. Ate ffe nga bagaayi tulina engeri zaffe kwomanyira nti omukazi akwagala nabo balina engeri ezaabwe balina minzaani ezaabwe. Olowooza dash ono ayinza kubanga yaani? Nkutadde ku bunkenke. Sinnakutegeera nti bwe buzibu obwesooka n'otyamu. Kati ate tolina kutya. Nagambye nti ebigambo bye twogera biwulirwa abantu 3. Singa mbadde ku radio nandigambye nti ndi ku radio ne siri ku radio. Like tetuli ku mpewo. Ebigambo bye twogerwa biwulirwa nze igwe naye. Mwekyo nandigambye nti tuli ku mpewo sinaamu kye kigyeko essimu. Kigyeko essimu. Semakula gyeko essimu. You have dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. The number you have dialed cannot be reached at the moment. Yandibadde ngamba nti simu terina battery. Biki? Nange. Anaabamu makoona? At the moment. Please try again later. The number you have dialed cannot be reached at the moment. Please try. Awatera okubeerawo ebibuuzo.
mwebuuza nange bye neebuuza bibatabudde nga bwe bintabudde. Ndabyenga Richard atali clear. Bwe ndabyenga atali clear. Kambabuulire much as abantu bagamba nti balina ebyama byabwe, balina privacy yabwe, but I want to tell you, privacy on someone you love, what was so expensive for him ekitabadde expensive ku Calvin ne Roger, isn't that an excuse? Tuyinza oba nga tetukonfaminze byankomeredde ne tusigala tulina ebibuuzo ebitadiddwamu nga tulina ebibuuzo bingi naye nga ansa ntono oba n'okuba nga tewali about Richard. Harriet, ntera okwogera nti ebyenkomeredde tebibeera wano. Tuyinza obutazuula byankomeredde ne tukuwa ekifaananyi. Ne bali abaagalana be tusoose be tuwulidde nga boogedde amannya era tusobola kugamba nti we've confirmed 100% nti bali muzuli, like their relationship eri ku museetwe, nti abo bye bakimaze. No, tukusiigira ekifaananyi ku bintu ebitonotono, so tetukonfaminga nti kino kyekyenkomeredde. Guy ayinza oba nga akwagala, maybe nga ayina privacy, tayagala kwerabisa. Yagyeko essimu, nakubye nenkuba. Bamikwano, tulabagane enkya same time saa 10 eza East Africa oba eza Uganda nga tuzudde ku bantu basatu. Enkya tugenda kubeera ku basatu, so keep watching. Have you subscribed? Have you placed onyize? Is it press onyize that bell button for notifications when we put a new video. Thank you for watching. Sozimo.